Okusaanyaawo obutonde bw'ensi kya bulabe. Okutema ebibira kya bulabe. Okutema obusaka mu nsozi kya bulabe. Okuzimba mu nsaalu kya bulabe. Okuyiwa ettaka mu nsaalu kya bulabe. Era okusaanyaawo ensaalu kya bulabe. Akati olwaleero osanga abantu nga babonaabona, abantu batambula boogera bokka mu kkubo. Omuntu yeebaka mu nnyumba n'awulira ebikoona ku amayinja ku nju. Abantu basula bagugumuka, abantu batambula beesesa bokka mu kkubo. Emiti egyo girina amakulu gye mulaba mu bibira. Ensi eno yatondebwa n'eteekebwamu ebintu ebitalabika biyitirivu, gamba nga zimalayika. Bwe tudda mu nnono, mwe tunonooleza mu buwangwa bwaffe, buli nsi erina obutonde bwayo nga bwe butambula. Ekyo nno kyayambangako abantu b'edda obutazimbanga zikasubi buli wamu oba amasabo buli wamu. Emyoyo egimu gyasigalangayo mu miti, gamba ng'emisambu egitambulira mu ngo, emisambu egitambulira mu bisolo, ebintu eby'enjawulo, emisota. N'akati abantu abasinga baloota emisota mu birooto, ate live bagiraba ne mayumba, ate ky'omukisa omi ne bagikuba. Akati mugikuba giragewa? Okitegedde? Omusota guzze mu nnyumba yeesigwa bulabe, era gujja kukutema ofe bw'onooba toddukidde mangu ddwaliro. Ekituufu ky'olina okukola kugukuba, kuba tobimanyi. Naye ate abamanyi eby'ennono ne bagamba nti okusaanyawo obutonde bw'ensi kuleetedde ebintu ebisinga obungi okubalinaana. Okitegedde? Abantu abasinga kati batemu. Emisambu egitambulira mu ngo mwasaanyaawo ebibira mwe gibeera. Sigamba zino engezikumirwa mu makuumiro g'ebisolo, nedda. Waliwo emisambu egimu egitalabika nga gisula mu bibira, nga abaana bagenda ne basennyamu enku, ekibira kyonna bakitambula naye nga tebalina kibalabamu. Naye ng'ate bw'ogendamu ekiro osobola okusangamu engo, bw'ogendamu ekiro osobola okusangamu ebisolo by'otalaba misana. Emisana eriyo ebibira ng'abantu babisalamu emiti, masiini basiibamu, abaana basennyamu enku, biki. Ekibira nga buli kanyomero konna batuukamu, naye nga talina kintu kyeyalalabyemu kitambula misana, keeba ettimba nga tagirabangako. Kati waliwo ebintu ebimu Katonda bye yatukweka ebitudde mu butalabika, bva ku zino engo ze bakwata ne batwala mu makuumiro g'ebisolo, empologoma, ebisolo eby'enjawulo. Naye ate waliwo ebisolo byo ebitambulira mu kulabika ne mu butalabika. Emisana ng'oba kasaka abantu bakasiibamu, oli n'atuulamu, naye ate ekiro bw'oba oyitawo akasolo ne kadduka bwe kati ne kakiyingira, ate n'okanoonya ne kabula. Oba bibiranga ebyo n'okigendamu ekiro n'osangamu engo, n'osangamu ebisolo eby'enjawulo, akasolo ne kakuyitako ne kadduka bwe bityo. Kakati ebintu ebyo bitalabika misana bituddemu amaanyi. Mulimu emisamwa nga gyo gibeera mu kifo ekyo kyennyini. Waliwo emisamwa nga gyo gituula ku nzizi ez'enkoma. Enzizi z'enkoma zaabangako emiti eminene. Okwegeziwaza kw'abantu n'okwagala essente n'omulugube, obukopi buleetedde abantu okusalawo emiti egyo olw'okuba gibaliriramu embaawo zirimu nga 100. N'asalawo omuti ogwo. Emiti egy'enjawulo egyabanga ku makubo, emiti egy'enjawulo egyabeeranga ku nzizi gyatuulangako emisambwa. Olwaleero enzizi baziziba ne baleeta amazzi ag'ekizungu, basimawo bbowa oba ne baleeta amazzi ga ttaapu ne gabuna ekyalo. Ewabadde oluzzi omugagga n'agulawo, ng'ensi eraba nga n'ekyalo kiraba abaana bakuze basimawo amazzi. Ekyalo kiriko LC, kuliko ab'obuyinza, bassentebe ba disitulikiti, biki ne bateekubira nduulu oluzzi olwo balulekewo. Omugagga najja n'agulawo n'aluyiwamu ettaka, waggulu n'atuuzaako ekizimbe. Naye okusinziira ku nnono bweyogera, buli luzzi lwabangako omusambwa, era enzizi ezo abantu baazisabirangako enzaalo. Abantu baagendangayo baasangangako waawo, oba musota bagusanze ku nkoma, mu ttuntu. Kitegedde? Kati abantu basaasaanidde ebitundu eby'enjawulo, beerokosezza, abantu bagenze mu madiini ag'enjawulo, abantu balemereddwa ensi. Eri abantu abagamba nti Lubaala nnuma naye nga ne Lubaale tamubanja ssabo, naye nga bibonerezo. Abantu okutambula nga bawuuzuma bokka mu makubo, abantu boogera bokka mu makubo, abantu mu nnyumba basula balogota n'ebirooto eby'entiisa. Bonna ogenda okubabuuza nti Lubaale, si buli muntu nti aliko Lubaale abanja ssabo. Abantu abasinga bibonerezo, abantu abasinga misango,
jajjawo yasala omuti ogwali ku luzzi jajjawo yafadda omuzimu eri bagukunya bagukuba omuzimu gutudde ku ggwe lwotambula bagamba muzimu bagateekawo ebyalubaale eriyo omuntu ajjuza ebintu mu nnyumba n'abanga omusamize naye ng'ate ebintu ebyo si byateekeddwa okuba nabyo ng'era yali talina kubeera na bintu ebyo naye ng'alabikirako emyoyo gikuba mukube nga tegimubanja na bintu byakusamira abo nabo bangi n'atambula ku basawo nga 100 ekivaamu ne yeerokosa era nga kyalina okukola kubanga anoonyeza lubaale agaanye kambabuulira amasabo tegabanga gakumumirirwano nedda masabo galabikanga mu kitundu nga galimu mabale era ne gyebuli eno bwe kijja okuba abantu abasinga balumizibwa lubaale naye nga si buli alumizibwa lubaale nti agenda kusamira lubaale abamu balina emisango egy'enjawulo okitegedde nga bw'onosanga mu makomero ono yasibwa kutta muntu oli yaleepinga kaana ono yabba ono baamuwaayiriza oli yabba nkoko ono yabba ttooke oli bamukwata talina driving permit bwe bityo ono yatomera muntu ku kkubo n'amutta emisango makomera giba tegifaanana kati n'abantu abawuuzuma mu nsi abatambula mbu bali mu kwenoonya si buli muntu nti ebimuluma bimubanja kusamira osobola okuba oli awo obonaabona oloota ebintu ebyentiisa oloota oli mu bibira oloota ki ng'obonaabona emizimu gikuloosa biki obuliddwa emirembe amaka buli kyokwatako kifudde biki naye nga musango mulala nnyo nga tebakubanja kusamira tebakubanja ssabo naye ng'oliko omuzimu gwazza omusango ng'akyali mulamu okitegedde mulekeraawo okusanganga abantu nga balina bye boonoona n'oseka busesi eyo eba nnaku bigenda kulondoola omwana n'omuzzukulu omusajja ava eri n'agobaganya abantu ku ttaka 20 kuliko n'ebijja by'abajjajjaabwe n'abibagobyako balirira ebijja ebyabajjajjaabwe n'abibagobyako ne basengula ebijja 4 ku lwa muntu omu emizimu ne gigenda nga gikaaba okitegedde abantu ne bagenda nga bakaaba abantu ne bagenda nga babundabunda muntu omu sente ze zimutumye akole ekyo alina obusobozi ensi emumanyi abalamuzi bamumanyi abasirikale bamumanyi buli kimu ne bagenda nga bakaaba n'emizimu ne gisengulwa we gibadde jakkalira edda we gitwala nti waajo n'ebijja ne babisengula mizimu ne bagitwala gye gitaagala ne bateekayo ebijja nga tegyagalayo kaakati omugagga oyo bw'afa omugagga oyo bw'afa enkyo ojja kusanga abaana baalesse nga bajja kutambula ku basawo bamaleyo babazimbisa amasabo bagula embuzi nga bwe zifa batekewo ensawo batekewo ebifundikwa bakola eki naye nga yali taata abaana bakaaba yali taata okitegedde kyova olaba nga abaana abamu beegayirira olwaleero nti bwaba lubaale bwe giba misango nga jazzibwa abansooka kuba okusasira n'okusonyiwa okitegedde abantu batemye emiti emisambu egyali gisula mu miti gyambadde abantu butereevu kati abantu tebakyategeera kati bw'osanga omuntu ng'oyogera naye oteesa naye bikomaawo olumuvaako nga yeesulika abantu tebakyategeera abantu obwongo bwafuuka butono buli muntu waali mulalu kati gweoba weesigama ku bantu nti bategeera batambulemu ng'ogenda obakolako emikwano ng'obabulira n'ebyamabyo ojja kumanya nti abantu kati balalu buli wodde abantu balalu oba oli asomye oba oli tasomye oba mwavu oba alina kasente oba yazimba ku kyalo oba tayina gwe buli muntu yenna w'omulaba mulalu waliwo ensozi ezimu nga zirina amannya okuva edda amannya ng'olusozi olwo lwalinnya ng'era balumanyi lwabangako emyeso luliko emyeso oluusi emyeso egyo gyanjazi giri mu njazi kuliko ejjinja abantu bakumangawo ekyoto bagamba jjinja Nnaalongo kuliko ebifo oluusi bagamba bagabulirawo magi biki ng'olwaleero ensozi ezo ziriko mayumba nga kwaliko ebisaka emyoyo gyo kwe gyawummuliranga kati ng'abantu bwe baasengako baasaawa ebisaka ebyo kati sooka ombuulira emisambu egyo giri luddawa emisambwa gyambadde bantu ozimbawo ennyumba nga wabaddewo ekifo ky'ennono oba ekyobuwangwa omusambwa ne gusirika ne gudda mu kasolya nga mwe gubeera mu nnyumba yo n'ozaala abaana n'obazaala n'oweerera mbu oweerera okitegedde enkya n'ofa abaana ne balokokako ne bigaana omwana n'akula nga talina ssabo ly'atamanyi omwana n'akula ng'asobola n'okukola obusawo olwa experience gy'afunye mu basawo buli musawo n'amutuukako talina watatuuse buli wamu
naye omwana n'agaana okutereera naye nga yali taata yagula ewantu olw'okuba yalina ssente ne yeekaza n'aleeta tractor ne basendawo olwazi olwo omulya mmere tasobola kulwanyisa butalabika n'amalaku. Kati obutonde bw'ensi buleese ebizibu, okitegedde, buleese ebizibu. Abaana basula bagugumuka, abamu tebagugumukira lubaale. Olagenda nakubuuza omwana ogugumuka kitegeeza ki n'omugambo gwo muzimu. Omwana ameketa amannyo gwo muzimu, ate mulimu abatakolera ebyo. N'omutwala ku basawo ne bamujjanjaba ne birema, basawo ne bagamba aliko ekitambo, waliwo eddogo piki, ne bamujjanjaba buli musawo n'aggyayo sayansi we ne bigaana. Eriyo omuntu agwa eddalu ng'alina ddigwa, eriyo omuntu alizunga ensi eno nga ajja gizunga nga bamukebera bamulabako lubaale naye nga lubaale ekyo yatatereera nga tatereera nga yagaana. Eriyo abantu abatereeza lubaale n'atereeza lubaale ate n'amala omutereeza n'afa bufi. Okitegedde nga musanga atudde mu musango bimubanja okutereeza kyokka ate ayina ekibonerezo kyagwa kufa. Abantu abazimba mu nsaalu, ensaalu bendo lya kiwummuliro kya misambwa gye ginaabira. Ensaalu ebifo ebyo n'ensozi n'ebifo by'enzizi, ensozi, ebibira, enzizi, abantu babirwanyisizza naye gye bakoma birwanyisa ensi egenda kufuuka y'abalalu ng'abantu tebakyategeera. Kituufu abantu tebakyategeera. Bw'otuuka ku mitimbagano ku TikTok ku kikosa ng'abantu abaggwebwako ensonyi naye nga balina n'ezifamire zaabwe waabwe. Oli n'ateeka kasolo kungulu, oli n'asinda omukwano live. Kati ku mitimbagano kuliko basenga ab'enjawulo ku mativi biki, oli asikina live. Weewuunye. Ne weebuuza omuntu alina erinnya lya wano mu Buganda. Erinnya lye bamuyita oba amannya ge. Ng'olaba waawano ofunangako nno nti omuntu w'e Bulaaya. Naye nga waawano nga n'amannya alina era nga yeddira kika. Okitegedde? N'akola pulogulaamu ey'okwebamba, ey'okuyigiriza eby'omu buliri, ey'okuyiga okusikina, ebika by'okusikina, biki basimula batya omusajja bakola batya biki live. Ku mitimbagano kuno oli ne yeewaayo naye ng'alina jjajjaawe mu kyalo, alina ssengaawe mu kyalo, yafumbirwako, alina sayidi gye bamuyita omukaamwana wadde yanobayo, n'anaaba ensonyi n'asalawo n'abaali abako bamulabe. Jjajjaawe mu kyalo, ssenga alina abazadde be, baganda be, sente ne zimuleetera okweweebuula naggwebwamu ddala ensa n'osanga omukazi ng'amannya gaawano era nga yeddira kika naye nga yeebajjulira ddala ne yeebajjula yenna ne yeeteeka kungulu ne yeeyanika naye nga muntu alina amannya gaawano gaabika era alina ekika kyeyeddira era asibuka mu jjajjaffe gundi bwe bityo. Kati abantu balalu, abantu bakola n'ebitateekeddwa kukolebwa. Abantu beebajjula live. Abantu eby'omubuliri babireeta live. Abantu baweddemu ensa. Emisambwa emiwemu n'egitali miwemu gyonna kati gyambadde abantu. Emisambwa gy'oku makubo. Emisambwa gy'oku makubo, emisambwa gy'omu nsaalu, abantu bataddeyo amayumba bakoze batya emisambwa bagigobyeyo. Ensaalu, bantu bazizimbyemu amatooyi, bazikoleramu ebintu eby'enjawulo biki, emisambwa givuddeyo. Kyokka ensi ekyali nnene. Oyitayo mu byalo mu bitundu eby'enjawulo ku mitala egy'enjawulo ng'ebitundu byonna olengera emiti biki ng'ebitundu bikyali bingi mugule ebitundutundu ebyo. Abantu beekukunise mu bibuga bazimba mu nsaalu bakola batya. Kati emisambwa gyonna egyatuulanga mu Kampala mu bitundu by'ensaalu kati mwe mugisuubira luddawa. Kati gwomanyi lwaki abantu bonna balalu. Abantu balinga nseenene. Gwe n'oba mukulembeze oyinza okufuga abantu kati. Bantu balinga nseenene kusuula nnono. Nnono bagisudde emiti bagisaanyizaawo. Kakati omusajja ono aviiriddeko omusomo guno, omusajja ono yeddira lugave. Yeddira lugave, omusajja agambye nti buli lwaloota alwanyisa abasaawo ebibira. Era ekiro agambye nti olumu mu kiro nga yeebase mu bubaka akuba n'enduulu. Agambye nti olumu alaba nga yeegasse n'abatujju nga bali mu kulwanyisa abatema emiti, abatema ebibira. Omusajja ono agambye ekintu kino kitegeeza ki? Era agambye mu buliwo bw'abanga taloota bw'aba atambula n'asanga omuntu atema omuti, awulira ennyiike n'okulumwa, n'awulira obusungu nga bumulinnya ng'asanze omuntu atema omuti. Kyokka ne mu birooto aloota alwanyisa abatema emiti n'ebibira. Kyokka omusajja ono erinnya lye Muwanga. Muwanga ye nannyini bibira. Muwanga embuga ye enkulu ey'olubereberye etudde mu kabira. Ye nannyini miti, ye nannyini bibira era akabira ka Muwanga. Okitegedde ebisaka bya ddungu. Ebibira bya Muwanga, ebibira bya Misambwa awamu n'amayembe.
okitegedde ebisaka bya ddungu waliwo enjawulo wakati w'ebisaka n'ebibira ddungu tayiggira mu bibira ddungu bisaka ettale n'ebisambu ensozi tezibeerako bibira ebibira bibeera mu biwonvu ebibira bibeera mu bifo ebinyogoga mu biwonvu ensozi gye zeesulikira byebibira ebisaka tebibeera mu bibira ebisaka si byebibira ebisaka bibeera ku nsozi era ku nsozi kwe kubeera ettale n'ebisambu ensozi zeeza ddungu ebibira nnyini byo muwanga okitegedde kati basobola okutuuma erinnya ne likulondoola era nga ddala oliko amaanyi ago omusajja aliko amaanyi ga muwanga okitegedde kabiira kange baakatema lwegguloggulo kabiira kange anaakatema anammendegera akamuwanga baakatema lwegguloggulo kabiira kange anaakatema anangoberera kabiira kange baakatema lwegguloggulo akamuwanga ako anaakatema anangoberera akabiira kajjajja baakatema lwegguloggulo akabiira kange anaakatema anammendegera akamuwanga baakatema lwegguloggulo akabiira kange ako anaakatema anammendegera okitegedde gwoza abayiyo oluyimba olwo baali basiru kati oliko amaanyi ga muwanga tekikoma bukomi mu linnya oliko ekituntundu ky'amayembe era ng'oli mulonde oliko ebbala oli mukulu mu lulyo lwewammwe oba mu nnyumba ya kitammwe era ng'olina ebintu by'olina okutuukiriza era ng'otuddeko ekitundu kya muwanga otuddeko ekitundu ky'amayembe bakugamba olina okuvaayo okusitukiramu okulwanyisa obutonde bw'ensi okulaba ng'obuzzaawo togenda kugenda ng'ogaana abantu batema bibira bakugamba kusamirira lubaalewo era lubaale oyo w'oli muteeka oyina lubaale oyo wa mu miti okitegedde oyinza okugenda ng'olandukira ku bantu bajje bakubbireyo masiini bajja kukubirayo masiini ezisala emiti ekijegere kikusaleko omutwe oli ajja kukuba ekijegero ojja kukiwulira okitegedde ojja kugenda weepankira ku bantu omusajja ajja kuuba masiini olujegere lugende lukusaleko okutu ogambe nti naloose mulangira yaŋŋambye nina okulwanyisa abasaanyawo obutonde bw'ensi kituufu jjajjawo kyakulaga naye kino kiri mu ngatto zo era kyova olaba nga bw'osanga emiti emitemewo onyiiga ekirolooto okuba n'enduulu ekirolooto weegasse n'abatujju mulwanyise abasaawawo emiti abatujju kyeki kitundu kijjira mu katundu ka mayembe okitegedde era wewava enjogerega nti ow'amayembe lumbe kijjolooto maamu ow'amayembe lumbe kijjolooto talinaanika amayembe masirikale bwe ganyiiga gagendako ne mu katuntundu k'obutujju ejjembe gwe lirumba teyeebaka mayembe bwe gaba gakubanja tasobola kwebaka amayembe ekintu mayembe basirikale ke katundu ke wegattiddeko abatujju mulwanyisa abasaanyawo obutonde bw'ensi kitegeeza nti mu lubaale weewammwe mwayina emiti egy'ensonga abaddawo ne bagitema bagisaanyawo mwayina emiwafu mwayina emikokowe mwayina obubiro obwatuulangamu engo okitegedde kati lubaale wammwe alimu ekitundu ky'amayanja bw'olaba lubaale akayanira ebibira n'ebisaka ng'omanya mwayina ekitundu ky'amayanja engo tekyalina weebeera mwayina ekitundutundu ky'emiti egyabeeranga wammwe mu kibanja oba kyabanga kyajjajjammwe oba ku mirembe gy'otaalaba oba ku mirembe gino oba olina emiti gye walaba nga baagisala baagitema oba obubira ne babusaanyaawo oyinza okuba nga ggwe oli mwana wajjo naye nga byaliwo ku mirembe giri nga tonnaba kuzaalibwa kati nga baabitema baabisaanyaawo kati obusungu obwo bw'olina buli lw'osanga atema omuti onyiiga kati jjajjaawo agamba ki otuddeko obuyinza naye ng'obuyinza obwo bakubanja embuga ya muwanga embuga ya muwanga eyo lisamirira kitundu kya mayembe essabo nga lya mayembe kyokka ennyumba eyo bw'oligiteekawo oba bw'oliteekawo embuga zaabwe ennyumba eyo ejja kuba wakati mu miti era bw'oliteekawo ennyumba eyo oba n'ofuna ekifo ekirimu lubaale oyo olina okunyikirira okugula emiti mu zinasale bbeedi okufuna endokwa mu bibira ebyenjawulo biki n'ozifukirira n'ozirabirira ne zikula embuga z'abajjajjabo ziribeera mu miti bw'oliteekawo emiti olibeera ogenda kufuna essanyu ery'olubeerera kuba kye kinyiiza ekisinga ekiri mu lubaale wo bw'oli kimukolera kiri kusasuza lubaale wo ayagala obutonde buddewo ne takugamba mu nsi eno wabula buli jjajjawo lwasanga abantu abatema emiti n'ebibira jjajjawo ennaku emukwata ensi terina kusaanyaawo bibira terina kusaanyaawo nsalo terina kusaanyaawo nsozi ng'abantu bazizimbako kyabulabe katwalero jjajjawo kyagamba akugamba nti gwe nga ggwe baka ekyenjawulo ky'okolawo bw'oliteekangawo embuga y'abajjajjabo kuba bagikubanja ye eri live bagikubanja oba ogirina simanyi bw'oba ogirina funa endokwa funa emiti egy'enjawulo miwafu miseerere migavu emizzaŋŋanda emisizi
bintu ebyenjawulo, emiti emingi ennyo, mituba biki, simba emiti misambya, osimbe ng'osimba nga butiko, osimbe ewantu ewali embuga z'abajjajjabo bawoli giteeka nga butiko, embuga yebere wansi mu miti, ne bwe kalibanga kazinga obanga katono okajjuzeeko emiti okakolera olukomera ng'emiti egyo gikoza akazinga. Era bw'otuuka ewa Muwanga olwaleero talina kibira kinene kiriko mayiro. Ekibira kya Muwanga ndooza embuga ya Muwanga erabika eringa ku yiika emu, naye akabira nga ko kennyini kali mu fuuti 10 nga ku 10. Akabira ka Muwanga kali mu fuuti 10 nga ku 10. Okitegedde, akabira ka Muwanga enseke, naye akabira ko kalimu emiti egyedde, emiti emikulu era kazingiziddwa n'olukomera lw'ebiti, nenga mulimu emiti egyedde, emiti emikadde, ke kabira ka Muwanga. Kati oyina Muwanga w'enseke, oliko omusambwa gwa Muwanga, oli gino ogw'enseke ogutuula mu kabira. Kati yejajjaawo woliteeka embuga bw'olisimba akabira ne katojjera ne kakula. Musajja gwe ebirungi by'olifuna tomooni, kubanga buli lubaale yenna omuntu ng'amutereza alina okulondola jjajja ayagala ki. Ntereza lubaale ono naye jjajja ki kyasinga okwagala mu lubaale ono? Buli muntu atereza lubaale yenna anoonya nnyo kinyusi ki mu lubaale ono ekyaleetera lubaale ono okunyiiga nga bamusaanyizaawo. Lubaale ono yabbeesinga ku ki? Eriyo olubaale nga yabbeesinga nga waabangawo akabira ewammwe nga baakasawa nga mwatuulangamu engo. Kati nga lubaale oyo buli lw'omutereza akaayanira akabira ako. Kati ng'ojja kutereza lubaale paka lw'olibeera n'akabira ako engo ekomewo ewammwe. Buli lubaale alina ekigendererwa, alina ansa enkulu ng'omutereza. Kati ansa ya jjajjaawo bw'olizzaawo emiti gye yatuulangamu, lubaale oliba omumaze. Okitegedde? Naye nga musajja gw'ojja kusamira. Simanyi oba kati osamira, simanyi, naye nga bw'oba tosamira musajja gwe weefubeeko. Bw'oba osamira soosowaza ebintu bye njogeddeko. Okitegedde? Kansubire nti otegedde bulungi obubaka buno. Waawe yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.